N'okutuusa olunaku lwa leero omusujja gw'ensiri kye kimu ku ebyo ebisinga okutawaanya abantu mu Uganda era nga guli ku lukalala lw'endwadde ezisinga okuyunja bannansi naddala abaana abato. Okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu, abantu abali mu bukadde 12 n'omusobyo be bakwatibwa omusujja gw'ensiri nga ku bano 1,756 be bafa buli mwaka ng'abasinga ku bano baba baana abali wansi w'emyaka 5. Okukendeeza ekizibu kino, gavumenti ezzeeteekawo enteekateeka ez'enjawulo okukirinnya ku nfeete nga muno mwe muli okugabira abantu obutimba bw'ensiri nga kati minisitule y'ebyobulamu yatongozza n'okugema abaana. Ekyennaku kizze kizuulwa ng'enkozesa embi ey'obutimba bw'ensiri yeeviiriddeko omusujja gw'ensiri guno okweyongera naddala mu baana abato kw'ossa abakyala ab'embuto. Minisita w'ebyobulamu Jenny Ruth Aceng wano wasinzidde okubira abantu omulanga okukozesa obulungi obutimba okusobola okukendeeza ekizibu kino. Who are still using mosquito nets for other things, who are wasting medicines, who are not spreading the right information. We are the ones that are blocking our pathway to ending malaria by 2030. Aceng era akuutidde abantu okwettanira enteekateeka y'okugemesa abaana omusujja gw'ensiri naddala abo abali wansi w'emyaka 5 okwatongozebwa gye buvuddeko. This vaccine is administered at 6 months, 7 months, 8 months and 18 months of age and complete the doses for maximum protection. Santa Okoti nga ye mubaka wa Aru County mu Parliament alaze obwetaavu bw'okwongera ensimbi mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri. For us as members of the forum, when that big budget is brought, we want to see that the one of malaria has more money. If it doesn't, the good thing, I am a member of the budget committee. Mu ngeri y'emu, kampuni enkozi y'eddagala eya Quality Chemicals Industries Limited nga bali wamu n'eddwaliro ly'e Mengo bategese olusisira lw'ebyobulamu eruzira mu ggombolola y'e Nakawa n'omulamu ogw'okwefumiitiriza ku buti omusujja gw'ensiri bwe guyinza okulwanyisibwamu. Eno endwadde ez'enjawulo zijjanjabiddwa. Abatuuze bannyonnyodde ekibalemesa okukozesa obutimba bw'ensiri mu butuufu bwabwo. Ate abantu abamu abatuuze, omuntu omu ayinza okuba ng'alina famire ennene, bayinza okuba ng'alina famire nga y'abantu 8, 6, kati nga tosobola ate ng'obutimba babusiira. Gavumenti yavaayo n'egabira abantu obutimba bw'ensiri, naye abantu baffe bagayaavu. Obutimba bw'ensiri tebagala bwebakamu. Abamu bagala buleeta ebbugumu, ate ensiri ne zibaluma ne baluma. Obukwalite embi, obumu buwunya, si bulungi bubuunya nnyo. Obulala bwokya nnyo. Kati nama bakola obutimba bw'ensiri, kamati zikola obutimba bw'ensiri, tugezeho okulaba nti tukola qualities eziri acceptable generally to the community members. Frederick Kakoza okuva mu Quality Chemicals Industries Limited ategeeza ng'essira bwe bagenda okulisa kwongera omuwendo gw'eddagala erifulumizibwa nga ligema omusujja gw'ensiri. Genda kwongerako factory endala. Factory endala ejja kgenda mu treatment areas endala nga TB, twongere ku capacity ya malaria gye tulina. Kakati waliwo ne technologies ezeya injectables nti abantu baagala omukuba empiso abeereyo n'eddagala lwakumala emyezi 6 nga teetaaga ddagala kati tugenda mu area endala. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu, abaana abawerera ddala kakadde kalamba n'emitwalo 10 be basuubirwa okugemwa omusujja gw'ensiri mu mwaka ogusooka.